Olunaku lw'eggulo abagoba ba Boda Boda wansi w'omukago ogwa Kampala Metropolitan Boda Boda Cooperative Union basuze balaalise abakulu mu kitongole kya Kcca okuyimiriza enteekateeka zonna ezeekuusa ku kukubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erigenderera okulungamya entambuza y'omulimu gwabwe mu kibuga Kampala n'emiriraano. Boda Boda's unemployment is our self-created job. Guno mulimu gwaffe abaagutandikawo. Bano bagamba nti ebiri mu bbago lino si birowoozo byabwe wabula ne basaba baweebwe omukisa okwenyigira mu kubaga amateeka nga gano. Mu mbeera eno ensisinkano eyabadde eyitiddwa ku kitebe ky'eggombolola y'e Nakawa abakulu okuva mu Kcca olwaleero okubaako n'ebirowoozo bye bakuŋŋaanya okuva mu bavuzi ba Boda Boda yasigadde mu lusuubo. Olw'okutya ebyabadde biyinza okuddirira omubaka wa pulezidenti mu ggombolola y'e Nakawa Albert Anderson Bulora akedde kufulumya ekiwandiiko ekiyimiriza olukuŋŋaana luno. Mu bbaluwa ono gy'awandiikidde akulira ekibuga Kampala, Mmeeya wa Nakawa Ronald Balimwezo, bakansala DPC wa Jinja Road saako n'addumira eggye ku mabyalo baliyite ba LDU ono ategeezezza nga bw'asazeewo okuyimiriza olukiiko luno olw'ensonga ez'ebyokwerinda. RCC agiyimiriza kubanga ye yatwala ebyasa tuyite mu Nakawa division webadde egenda okutuula era twagala okumwebaza kubanga yalabye nti enteekateeka ya Kcca amakubo ge babadde bayise bakansala babadde bayise meeting eyo babadde makulu makyamu kubanga ateeka okuyita meeting eyo ateeka okubeera town club oba mmeeya bateeka okuyita meeting eyo. Kyo ekifo ewabadde wagenda okubeera ensisinkano eno kisangiddwa ng'obutebe bukalu. Nga Kawaawa ne RDC buli we bituuka nga baagala kuteeka ku boda demu line Kawaawa ne RDC bagikyame ne bagiza ku mukono gw'ababbi. Bo bennyini basooka kwirumaaluma eyo waggulu ate ne bamalira abantu abalala ebiseera. Ye mmeeya w'eggombolola eno Ronald Balimwezo aliko byayogedde ku bbago lino. Simanyi lwaki Kcca erina obuzibu kubanga egenda neereeta amateeka okuteekawo amateeka nga tugenda mu byabufuzi. Ekintu kino kyandibadde kyatandikibwako nga twakava mu byobufuzi tugenda tutagala okuteekateeka ba Boda Boda naye ng'enkola eri nti twetaaga etteeka erigenda okulungamya enkola ya Boda Boda gyo tulyetaaga. Ono wabula n'okuddeyo ng'ebyobufuzi ebifumbekedde mu kibuga bwe biyinza okugootaanya enzirukanya y'emirimu mu kibuga. Munnabyabufuzi yenna agala kukozesa Boda Boda naddala abo abali waggulu wesanga waliwo ekiwayi kya Tumukunde waliwo ekiwayi ky'Otafiire kya mukyala Betty Kamya waliwo ekya Meeya kwegamba okuwawulayawulamu okubakubaganya obukubaganyi obutayamba industry eno okusetulinga ebuzibu. Kati enjuyi zonna mu nsonga eno ziyitiddwa okusisinkana RCC wa Nakawa ku lwokuna lwa Ssabbiiti eno okusobola okukkirizaganya ku kiddako.